Mukunja njagala mu TikTok wakimuga tatali ku TikTok kibuzo kinene Mukunja tafaanga abantu bafa abatulaba Mukunja gyali mulamu nankubadde obulamu bwakyukamu si oli gwe twali tumanyi oba okitegeera era nze emirundi gye mmaze nga nsinkana Mukunja ayinza n'okuba nga nentegeera yesi yemu kutegeera gye yali ategeeramu Mukunja ayinza okuba nga kuba ebintu byayogera ebimu bizibu nnyo kubyesiga Katonda anansonyiwa okuba nga njogera bino naye abantu beetaaga okutuuka teme bamanye ebintu ebimu kuba tesinga omuntu tugeze Katonda akigeze bugeze ekibi tesaagala kwogera ekyo bw'ova inoyogera abalibize ne bagamba walingawa okwogera tumuyambe okitegeera waliwo omuntu ayinza obbeere nga alina ekkerenda esobola okuyamba omuntu kuba si nti buli muntu yeetaaga obuyambi nti yeetaaga ssente n'abagaggafu ge beetaaga obuyambi ne mu nsonga endala so Mukunja bamuzaalira Mukunja eno nga gye baziika Paulo Prince Joe Paulo Kafeere ewaabwe eyo enkokonje kusaidiza eyo yemba muba Mukunja eyo naye abedde abeeranga muno mu Kampala ng'abeera Makinje ng'ayiribanga omuntu ate Mukunja abadde talina mutima mubi nga Mukunja ayamba ku bantu ani yali amanyi King Shiba Waswa Emakoli amanya bampita ambassador wa Kabinga bulijjo omanyi tutambulako mu bitundu ebyenjawulo ebiseera ebisinga nga tuwayawayamuko okumanya embeera nga bwetambula embeera yensi nga bwetambula abantu bali batya bibogera bituufu si bituufu bibatugamba betuwulira nti oba omanyi ebiseera ebisinga amawulire gano ge tukola tubuukira nnyo oluusi kye tuba tuwulidde naye ne tutakola ate kye tuba tutegedde tulina okumanya ekituufu manyi social media nebadde trendinga nnyo ku mukulu Mukunja since okuva mu December awo oba nga atandika Kunja atasera twali tumanyi nti nno TikTok yali agyefuze nnyo nga buli lunaku abeerako live naye gye twatambulira okumalako December tuyingira January ate batugamba nti Mukunja atasera embeera gyalimu mbi nnyo yetuuka n'okuvaamu Kampala oba wabeera nadda mu kyalo ewaabwe ng'embeera emususeeko bingi bye boogedde bw'ate entabwe eviiridde ku mukyala Mama Alima Namakula nti oba abantu abo be yali abanja ssente mbunaabo abamu bw'ate bye bagamba mbu yabalyako ssente bingi era ne waliwo n'akatambi ka vidiyo akatambudde nga nkalaga nti ye Mukunja embeera gyalimu si ya mulembe nnyo nga naawe oba olaba nga kyokka olaba ekifaananyi kiringa kyekyo wayi neŋŋamba naye nga essimu ya Mukunja nenjikubako naye ng'eyitamu naye nga tekwata naye omusajja ono story kisaalongo biki anyway kati gye nabadde ntambuli awo ngenda okulaba omukulu Sonko Muhammad owa Good Talent Management nga ndaba ka TikTok era ku TikTok ng'agamba nti nzisa amawulire g'Omukunja atasira adi bamubika nti yafa ng'agamba ekituufu kiri nti omukulu tanafa naye gyali kirabika embeera eri awo naye tetegerekeka ogamba owaayi katumunoonyeko atubuulire ekituufu ye infa agijjawa tuufu omusajja gyali mulamu oba si mulamu embeera gyalimu ali mu Kampala tali mu Kampala ki ekyamuleetera okuba nga kiri awo owaayi nze Sonko Muhammad abamu bagamba Sonko essaawa yonna byonna tegeera manyi accounts nazanjawulo oba bandabira mu bintu ebisiriasi ennyo nga byamagezi kuyambako ku bantu kukola kino byafuna bingi ebiri okutambula ebijja nabo bona abanyumya skiti ziri eza boda naye lindako nali ndi awo nga ndi kulaba ka vidiyo oye nagamba naye Sonko kino kiyinza okuba nga kitulimba omukazi kimulidde ekyo kimuddeyo nga kyewala mukazi kyoyo manya yagamba atasokomenga gamba oyo kazi kiteekwa nga kimulidde kati akalala twalinda okulaba era n'omukazi gwagira n'ogamba naye kati Sonko kati atulaga yeefula atya mbu yeeyisaako mbu talina kyamanyi bwe yeefula atayagala oyo nga luli omukazi yamutwala lwampaka neŋŋamba soke tuleke tujja tutuukayo eddako Mukunja mukwogera ku story ya Mukunja mukwano gwange okumala ebbanga emabega myaka nno mingiko ate Katonda drop king ne Figo Famous twalinanga naye twakolanga ku Cheers okirabo Cheers ekireka Mukunja mwe twamulabira najja Mukunja yagenda okugenda kukolagana naye yalina akayimba kalyaka mu bulamu bwe nga bakolera video yalina nema teyali ntuufu
kati so ndudde naye bwe mbasa evidence yasooka ku uploadingira Mukunja music web online stores by that time twalinanga Howie Bees jajja Mudundo oba UC ya Uganda ikobaina ne wegatte ewalala kati tewaliwo nnyo TikTok si tewali nnyo lwate yaliyo twalinga ku Facebook watukozesa WhatsApp sharing ebintu WhatsApp groups so Mukunja tatukubanga ddene lwakuba nti like nze nabeeranga nnyo mabega wa kamera neegombanga nnyo bamanager nga oli aba Jeff Chiwa ba Roger but most especially Chiwa njoli alina AK47 nga tandise TNS nga alina Red and Weasel nga alina Bashiba ba Topic Cassette bali mu bangi nenga yengo omuntu omumanyi kati ng'omanyi bano kati bwe kyalinga kati ngomba so tujja tukola n'abantu abenyo that's why nze balwawo okummanya and skilled na experience mu bintu bingi okumanaginga okupromotinga professional yange yinza okuba eyaddala ke nasomako akatini mawulire maze ebbanga nga nkola amawulire agaddala sigana agammwe kati ge twatandise okukola gano naye gali agaddala nti ate nakolanga community stories ne crimes ezo tubeera ku mapoliisi okwo kwe tukola omwana agudde muto emmotoka ekutta omuliro story bweti ebyo weebityo kati bye twakolanga naye lwakuba nti ensi egende kukyusa mpola mpola ne tuba nga tumaliriza nga tuli ate mu entertainment naye nayo nsobolayo ko somehow kati Mukunja ataseera bantu bamaze ebbanga tebamulaba tukatude story short Mukunja ataseera nga abamubika yafa obadde ennyonnyo yadde zitambulaawo negamba yagweddalu nakola kino nakiri Mukunja TikTok ajagala nnyo era gibaddeko ebbanga ddene era abantu balina question ennene ebuuze egamba nti Mukunja nga tetukyamulaba what went wrong with Mukunja ndi mu kumunoonyaako baddenga mulaba nanyi wali naye abadde oluusi ate tokyukakyuka ng'omutino obulamu busobolokera ku makya ne bukyukamu koba ne bukyankalana noba nga ambasada oyina ewuwo noba nga tokyayinawo byaddala noba nga olina akapikipiki noba nga tokyayina kapiki so buli kimu kyonna kisobola okukyukakyuka kati ye Mukunja abadde addangako ewaabwe ng'amanyi okujja maki ndi omuluusi ng'ayitamu n'agendako ewala Mukunja si yasoose nankubadde abantu gwe basinze okubanja ennyo waliwo ne Yiga Sharifu naye alikoko mu mbeera endalala ne bagamba Yiga agudde ku ddalu ngamba bagamba ku lw'ensonga saakizuulirako nga nze n'avaayo n'agendako mu kyalo n'atunda ku manda simanyi asuze mu kifulukwa Yiga Sharifu naye nalulyanga biwulire naye kati walugimu yalingawo Yiga Sharifu MC Chumi nga wajja bugi Mukunja atasera bawenyera n'omuyaga Miki lwakwa Miki yali abasingako okooba aba Benson abo bonna abakipampa baliwo bangi bigimu yaabwe lwakwa ebintu bigenda bikyukakyuka naye kati Mukunja njagala mu TikTok lwaki Mukunja tatali ku TikTok kibuzo kinene Mukunja tafaanga abantu bafa abatulaba Mukunja gyali mulamu nankubadde obulamu bwakyukamu si oli gwe twali tumanyi oba okitegeera era nze emirundi gye mmaze nga nsinkana Mukunja ayinza n'okuba nga nentegeera CM kutegeera gye yali ategeeramu Mukunja ayinza okuba nga kuba ebintu byayogera ebimu bizibu nnyo kubyesiga Katonda anansonyiwa okuba nga njogera bino naye abantu beetaaga okutuuka teme bamanye ebintu ebimu kuba tesinga omuntu tugeze Katonda akigeze bugeze ekibi kyesaagala kwogera ekyo bw'ovayo n'oyogera balibuze ne bagamba walingawa okwogera tumuyambe okitegeera waliwo omuntu ayinza obbeera nga alina ekkerenda esobola okuyamba omuntu kuba si nti buli muntu yeetaaga obuyambi nti yeetaaga ssente n'abagaggafu ge beetaaga obuyambi naye mu nsonga endala so Mukunja bamuzaalira Bukunja eno nga gye baziika Paulo Prince Joe Paul Kafeere ewaabwe eyo enkokonje kusaidiza eyo yemba muba Mukunja eyo naye abedde abeeranga muno mu Kampala ng'abeera Makinje ng'ayiribanga omuntu ate Mukunja abadde talina mutima mubi nga Mukunja ayamba ku bantu ani yali amanyi King Shiba omulalufu omukukkubo Makinje era buli omu abadde yeebuuza nti ate olumaze okukolera King Shiba show ate n'agwa eddalu nga bingi bagamba show yamusala n'agwa eddalu abamu bagamba yeebaka King Shiba n'agwa eddalu banga bagamba emmotoka ya maama Halima Namakula ye yamuloga n'agwa eddalu bwe bityo ebimu sijja bigendamu nnyo kuba sibiinaako obujulizi nyagala njogere bye bajja okumbuuza n'ekyenzija okubagamba Mukunja alina ekirwadde ekimubala embiriizi waali mulwadde agira n'atereeramu era nga bw'omusanga olabira ddala omuntu oli yennyini gwe twali tumanyi naye nga tayimu ate yinza okuyita n'oddamu n'omusanga ate nga si oli gw'obadde omanyi nga ate olaba mulalamu okitegeera obulwadde bwonna busobola okufunya omuntu yenna kuba kyangu nnyo okusanga leero ng'oli mulamu kyanti tukusanga ku kkubo ng'oguddaawo oba ng'oli akasasiro kisobokera ddala bulungi nnyo naye nina okukkiriza nti Mukunja ajja kutereera ajja kukomawo akole TikTok ajja kukomawo ayimbe ajja kukomawo akole effujjo lye nga wabadde alikola lwakuba ndowooza ayinza bw'aba ategeeramu akati nti ajja kufuna ekyokuyiga erimu ku ffujjo lyabadde ng'akola kuba alina effujjo lyabadde ng'akola n'erimu nga naffe tukala omugambo waayi
oyise we wandikomye komakaawo alina abantu bawulirizamu somehow nze nebaza Katonda nti abadde ampuliriza mu bintu ebimu n'ebimu sibigenda babadde nga bazanya bizannye ebimu obolooza biri serious naye nga tebiri serious bwe bityo naye ajja kukoma weera ajja kutereera era ndikaweefuba okuddamu okumunoonya okufuna abaganda bakendezeewo kati era ndikaweefube okuddamu okumunoonyamuko mufune so bwe nnaaba nzemu okufuna njagala nsabe famire enzikirize mukunja at least nyumyemuko naye tumanye nti zonto ku TikTok tufunyeko zonto omulanga twetunako zonto King Shiba oba omulalu naye nga waali nga abantu bategeera ekitu ekigenda mu maaso naye osobola omutuukako leero nga talabika bubi nkya n'omutuukako ate nga ali bulala so gyali era kyemmanyi enkya waliwo gwe ntumya agenda nkomezewo information ndabe era enkya nnyinza okuba mu kkubo ssaawa nga 3-4 nga njolekedde waba tali mu Kampala nyinza oba nga njolekedde ewaabwe ku Kijja nde kuba alina okuwa wekunaaba kutuukira wano wendi nze ewange kuba tubeerawo n'abantu bangi ate nga tetubalinaako Luganda wesinga n'omugwe nnako Luganda okuleka gwolabye oyo naye abalala bonna tubalinaako Luganda tulinaako kati amushuwa ne mukunya nsobola omukwata wali ne mujjawo ne muleeta ne kasema nga ntegedde kye yeetaaga abalala banne mubbeera nabo that's why nalemera okubeera ne fuutu I came using fuutu oyo naye dettu fa abaali naye era abakola video singa ogunya tuze baamulabirako naye yali mulalubya ddala ne bagamba sijja musobola mulalubya ddala naye mukunja kyana kitagisa kubeera naye tujja kujja tumanyi kiyeetaaga nti kumujjanjaba tikutereera nti yeetaaga simu yeetaaga ddwaliro yeetaaga ngoye ateredde obwongo buze mu munomo yeetaaga studio n'abaproducer bange bemmanyi ebimu si bya ssente njagala nkubuulire ebimu si bya ssente emmere gyoli abantu ababiri n'abasatu basobola okugirya kino nkikukakasa ekiyinza okunnemerera bujjanjabi bwa muntu tutasobola obulwadde nga bwetaaga obujjanjabi obutakoma nga ssente nyingi abantu naye bakuyemba bajakeera ku makya bakoleki nonde bino nga ngenda kubikola nga sisabye muntu n'omusapooti mukozi nali mbaddekoko naye yali ambeereddewoko nange nali mubeereddewoko era nnyo era bingi mukunja byabadde akola nga mambi manyi nga nebimu bambinamu omukono lwakuba tubeera direct ebimu tubikolera bibeereyo bali mu biro ekisajja kikulu kati n'omusobozi bumukwata ne muleeta wano najja ne tutuula ne twogera naye ne tucekinga omuntu kasita omuntu oguba mulamu nze kyokka kyemba nnoonya ne waba alina obulwadde obulala famire tusobola okukwatagana naye ne tumujanjabira gyali n'awona najja wano n'afuna entandikwa bw'oguba muzigo n'agupangisa ne tugumuteerawo bw'eba studio I'm ready for that ogamba nti mukunja dda mu studio kola akayimba kagwe kyenyinza obutasobola yinza kuba video ne audio esobola bw'oba omukreatinga TikTok account empya I can do it n'okumuwa kuzimu zina following nina TikTok waninzibu yaje nsobola okukwata ne muteekako ne YouTube ne mugamba tandikiraawo batulabire tetukola bantu tuyamba oba ye kunyamba ye kuntegeera nti kunsiima sikola kintu omuntu ansiime nkola kintu empera ngenda gisanga wa Katonda kati so mukunja uli time kyendowooza mbwongo ne information gyenfunye gyengazalinze ndowooza wali ndabika nyinza omusobola kebe wiiki emu oba bbiri n'addamu amawega King Shiba go yo muwulizaako King Shiba igwe nasooka oye simanyi na waali naye mbadde nga mulala bamupostinga simanyi King Shiba yakola bwati mukunja yebaka ku King Shiba sinamaana amugoba mukunja yakola bwati era singa de banyenya mukunja wone TikTok omugwe nalabako yayikola hivyo ne bagamba mukunja afudde ko ita abala tanafa comment zya nyingi afudde afudde asanyuka afudde bana afudde aliyo senafa ne mulimba tanafa onagamba wama bakulimba tanafa nagani banyageza afa ngendo sanyuka kanetegeke naye bamubuza yiwa kyo sanyukira omuntu abafudde ko ya abo bawagira NUP fetuliba NRM so singa afa kiba kitukolera kubana abayina babadenga abafa aba NUP ni basanyuka kati nawe NUP bwafa nabo bagenda kola ki kusanyuka nekibeera bwe kityo ne kati nga bagamba mbu King mukunja yayine King Shiba abantu ne bamugambanga to King Shiba tusobola beera naye ne tumuyamba ne tukola bwe tuti bamusabe just recently nga King Shiba bulamu bukyusa tusobola beera naye nakola bwati ne tumuyamba nenga nebuuza mutima lwaki muyamba omuntu alina following abantu gwe bamanyi mukunja bwe yali ayamba King Shiba yamusanga alina following oba yamujja mu bisooto n'amunaaza n'amujjanjaba n'amwempekeza siriimu n'atereera n'abeerawo n'amutwala butabika ne bamusalako enviiri n'abeerawo genda ku kkubo balalu bangi tebannaggwaayo kwata ku makya kkubo
fuluma abolo jasanga omulalu kyusa obulamu bw'oyo omulalu lwaki oyagala ono alinako following gwali eyo mumale muvume n'omuntu omukola mu business simanyi biki mumuleka akole business King ali kukuwa sente yali asolobera mu emitwalo giwera 5 nga giina basajja bamwe bakanka obwebasi talina kyakulya talina wakusula oba oli amufuna mumuleke kati riziki ye Katonda aba afuniddemu eyo nga mukonja labina King Shiba mama wa King Shiba ne omwana mama King Shiba gwalina abera muganda wa King Shiba batabani ba King Shiba nga nabo abayina nga bafunira amasomero babadde basale basoma nga ina abantu nga 8 atuuse obulamu buseeredde kati oyo omuntu omu abayitaago yamba nga mukunja nti oyabayi bwetuyamba mukunja omu nadda mu nnomoze ate alina abantu bamuli amabega naye bajja okuyamba alina famire ye alina ne famire abantu beyasanga obusanze nga ba King Shiba n'abalala n'emikwano gye bajja mufunirako oba okitegeera kati tubatwetaaga kati so wabanga ze mu mbeera naterera naye agenda kuyitayinza kuleka Shiba we kuba beeyagala amwagala nnyo mukwano gwe nnyo mukwano gwe waddala sawa beera ajja kumuyamba yamutwala eyo era nga ogamba nkusanga mukubo mu bifaananyi ebikina biki ate n'akozesa opportunity okukola okumutwala era abeera saidize ensangi Masakaloni Shiba mwera yamutwala kati yamukozesa content kwali okwo bakola content oba oli bamukozesa content bakole kasita omuntu abeeranga omanyi waliwo okulya n'okweba ne treatment ebyo bisatu biwa omuntu okola treatment kola content paka kuwulira bubi kuba Shiba ye mulalo w'ebyaddala nankubadde bamulwanyeeko okumutereeza okola kine mulalo w'ebyaddala era nga tomanyi oba asobola okufuuka owaddala kuba naye mbadde nga mulamu nina sikiti zange Shiba mwali naye mulalo w'ebyaddala nawankubadde nti Shiba ne mukunja n'ekintu kye yali yateeka Shiba ku maaso kati Shiba nekiba nga kimukuumidde nnyo kumpi wali mukunja ekintu kye bayita laavu ina amaanyi mukunja yakuliyetinga laavu eri Shiba kati nga Shiba amanyi mukunja bbaawe okitegeera era nga Shiba n'akusanga ng'oli muwala ng'olina mukunja omwesinyisizaako olutandikira talinda tabuuza yaba amanyi akukuba va ku bbaawe n'awaaga mukunja n'amutunuulira kale ate Shiba kananyiga bubi nnyo ate Shiba nze kimbadde mwagalako kyebadde kimu sensi nti mukunja yalaga nti agala Shiba bali mulaba kati Shiba ye kyabadde ng'akola bw'asanga mukunja ng'alina omukazi Shiba talina kyakola mukazi akanja kutunula kwerekereza bigambo ne mukunja yagaba n'empi sigumu sebiri nga Shiba akuba mukunja yamukubirako ne Dubai bali kata empi zavugire kata ekiro kiramba nga mukunja yegayirira Shiba nsonyiwanga Shiba atabuse tamuddize kuba omuddirize obuzibu buzibu omusajja akuba omuki omukazi ebibiina by'abakazi awo nga bivaayo naye ate omukazi wafuuwa omusajja teri avayo kugamba nti omukazi attira omusajja mu nnyumba ne bajja bali bashootinga video shoot yawo ku baali eno babibi zanda gye waliwo manager bamuyita Gladiator bagita Gladiator oba Paradise era naye yamukubireyo empi eziwera naye waka abadde ng'amukuba nga Shiba nga yakuba mukunja kati nga Shiba amanyi oli bbaawe ddala kati so bingi ebibaddewo ne mukunja temanyi Allah ng'akkiriza ajja kukomawo katusooke tukomaawo wa mukunja feedback tunaa tugifuna mu part 2